Omuduumizi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Maxwell Ogwalo asinzidde mu lusiisira luno ne yeebuuza engeri bannamasaka gye bayinza okutandika okulumiriza poliisi ku kusaanyaawo ebibira n'okwonoona obutonde so nga abavunaanyizibwa ku nsonga zino zombi be bakulemberamu okuwa olukusa abantu abazisaanyaawo. Ogwalo awadde bannamasaka obuyinza okukwata buli musirikale anaasangibwa nga yeenyigira mu kutema ebibira. Kyagambye mbu naye akimanyi bulungi nti kino kibi nnyo. We have district forestry officer. Tuyina akulira ebibira mu district. We have district rangers. Tuyina abakuuma ebibira ebyo batuyita ba rangers. Why do they give those people licenses to cut the forest? Lwaki ddala bakwata license ne baziwa abantu okusala ebibira? If the lance is not there, they are cutting without lances. You people, you have power. Go and arrest them and hand over to the police. And I'm giving you power. Get my policemen who are cutting timber and who are dealing with them. You arrest them. Abataka nga bayitira mu munnaabwe Dick Ssennyonde balangidde poliisi olw'okwekobaananga n'abamenyi b'amateeka okusaanyaawo obutonde ebibira ko n'okunyigiriza bannamasaka. Naye ekisinza okulemesa entobazi basigale nga bazirimamu sebo RPC olina poliisi eyambako NEMA yeekulembedde okulemesa abantu mu ntobazi ekola bweti bwegenda wansi ng'ebakwata ng'ebasolozaamu ssente. Kino kyogera nga Dick Bukyamuzi sijja kukimenyawo oli ne bwantwala mu mbuga kuba obujulizi mbuyina. Omubaka wa Masaka District omukyala Babirye Mary Kabanda yalabudde poliisi nga bwagenda okukunga bannamasaka bakwate abasirikale ba poliisi era babaggyeko n'emmundu ze beekaaliisa nazo nga bakuuma abo abasaanyaawo obutonde. Ng'ate abantu abaffe so si security so si ki naye abantu abaffe be tubeera nabo abaffe ddala nga be batubonyaabonya. Naye Katonda yatuyambye ne tukwatagana bulungi ne chairman wa FAI ne tukwatagana ne town clerk ne tukwatagana ne CAO. Ebisinga ebyapa byonna buli gwe baaguza wano nga baaguza empewo ebyapa byonna tugenda bisazaamu. Olusiisira lw'ebyamateeka lwategekeddwa ab'ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abantu nga lwagendereddwamu n'okutongoza enkola y'okuyambako bannamasaka abatalina busobozi okwerwanako mu kkooti kyokka nga tebalina ssente. Wabula Julius Ssentamu okuva mu kibiina ekigenda okuwolerezanga bannamasaka ku nsonga z'ettaka nga tebasasudde ssente atangaazizza nga bwe batajja kukkiriza kukozesebwa bannakigwanyizi ate abaagala okubba ettaka ly'abalala. Kubanga bw'oba omanyi amateeka tojja kubba munno. Bw'oba omanyi amateeka tojja kutemula munno. Bw'oba omanyi amateeka ebintu ebisinga bye tufuna mu society mu maka ku byalo gye tubeera biva kuba nti tetumanyi ki mateeka. Omumyuka wa mmeeya w'ekibuga Masaka Sarah Nakyanzi naye asinzidde mu kutongoza kuno okubadde mu kibangirizi kya mmeeya mu kibuga Masaka ne yeebaza ssentebe wa disitulikiti Judy Mbabaali olw'okuyambako okutegeka olusiisira luno lwagambye nti luzibudde bangi amaaso. N'olwekyo ffe nammwe muweeko kye mukola tujja kyannamukwako n'omukulu Judy oyo ekyo ebibira ebyo emutemanga emmundu zibali ku mabega tugenda zibajjako. Tugenda kuzibajjako. Waliwo bye tuyita gazetted forests nabyo bireese obuzibu ekyannamukaaka. Ate ssentebe wa ggombolola ya Katwe Butege y'omukulu w'ekibuga Dennis Lukanga Majwala yeekokkodde bannamasaka olw'obutafaayo kumanya mateeka gabafuga wabula n'abalabula nga bwagenda okumyumyula enkolagana ye nabo kubanga bayitirizza obuligi. Akulira abalamuzi abato mu kkooti e Masaka Samuel Munobe yatongozza enkola y'okuwolereza bannamasaka ku bwereere n'asaba abantu okugyeyunira. Eggulire lino likusakiddwa Ali Mambule ku lwa WBS TV e Masaka.